Yes, abalabi baffe aba Itos TV nga bwe mwategedde olwaliro twachadde wano olunaku lwonna. Bwe twogera wano bakubulira essaawa zigendedde ddala. Naye nzo okwebuuza tukyakolawo ki? Nti buli ddakiika, buli ssaawa eyitawo tufuna abagenyi ab'enjawulo. Jjukira twayaniziddwa olwaliro lw'omukaaga nga tuzze wano ku Lwajjali mbajjajja. Ekigendererwa kyaffe twakibabuulidde ate mutera tulaba ku bifo nga bino kwe kubajjirayo amazima ag'obuwangwa bwaffe nga Abafirika, buli omu mu ggwanga lyavaamu. Nze ndi musajja Muganda ddala era ne bw'oba ontunuulira ndowooza toolabawo okubuusabuusa kwonna. Bw'oba olinako ky'ondabako ng'olaba siri Muganda, komenti ngaawo wansi ombuulire ensonga lwaki siri. Bentudde nabo bonna boolaba wano basajja Baganda era basajja Bafirika, Bannayuganda. Ensonga lwaki tukozesa wano olulimi Oluganda tukimanyi nti mwenna mulukozesa. Nga essaawa zino akawungeezi kolwaleero tufunye omugenyi omulala gwe tusinkanye mutuufu twamulinze okuva emisana era kata tulemererwe okumufuna kubanga tulaba budde bugenze naye tubadde tuli awo olw'obugumiikiriza waffe ne batugamba atuuse. Sigenda mwanjula kuba bannange simumanyi. Kyemumanyiko kyokka nti ennyambala gy'ayambaddemu erina kyetegeeza. Kyemmanyiko ekyonotono kye tugenda okumanya. Naye ng'era sinze ngenda omubanjulira wabula agenda omwanjula ye jjajja gwe twabaddeko naye edda obwedda gwe mulaba mikolo gyonna gye tubaddemu era nga agenda mutwanjulira amwanirize ku ssaawa zino tube nga tumutegeera. Jjajja ssebo ye ssaawa otwanjulire omugenyi ali mu nnyumba. Abatulaba ku Terefayina nsanyuse nnyo okubalaba. Nnyinaze mwenna nsanyuse okubalaba mwenna abali wano mu mbuga ya jjajja. Eni embuga entukuvu era mwe twakoledde omukolo. Nno tetuli muteeko tuli Baganda ffenna abali wano. Tuli mu miteeko egy'enjawulo gwe tulaba abamu bwe tutaddeko ebikooyi. Abamu tuli bachwezi. Tuli mu miteeko egy'enjawulo. Obuwangwa n'ennono bugatta amawanga gonna. Era mwenna abatulaba njagala mbategeeze nti wano ku Lwajjali mu biyiriro tugatta emisambo egy'amawanga gonna. Y'ensonga lwaki tusamirawo lubaale w'ensi yonna. Era ne gwe tugenda okubanjulira asamiza lubaale wansi yonna. Kati nze ayabadde wano akusomesa oyo gwe ngenda okwanjula ye kitange mu lubaale. Saakugambye nti omwana aba akamuzaala. Kati ye kitange mu lubaale era yazaala olujja luno. Kati yagenda okwongera kati wayogeddeko n'omwana kati ogenda kwogerako ne taata. Kale abatulaba sijja mwogerera kitaffe nsanyusa okulaba awamu ne ttiimu yonna gyoze nayo okuva ku kiggwa kiwa Mirembe Kasala. Tukwandiriza mbiri Lwajjali mukubireko mu ngalo ez'akaleekereeke tusobole okwogera okukkiriza ayogereko naffe. Bw'amala tweyanjulye n'akabuuzo kagenda okutandika nako nga kavudde mu bigambo byeyogedde. Ssebo jjajja tusanyusa okulaba. Nange neesiimye okubeera nammwe. Yenze Kiwaawo Mukumbya ndi musajja musamize era nga bw'olaba nnyambadde nnyumye. Taddeko kifundikwa nzijidde mu buyinza obwa jjajjange omusajja omukulu Kiwaawo. Nzize ku lwa muzimu era nzize okukola omukolo gw'omwana ono omukolo gwa jjembe. Naye bwe gubeera gwa jjembe, ejjembe lyali ttabaazi lirina abazzukulu ab'enjawulo era n'abala bangi bakyajja mugenda kuddamu mu balabe mu butambi oba oli awo bunaddako. Kale nno nzize nabo tinabala mbasanze wano. Kale nno nyambadde nga mutabaazi leero kubanga mutabaazi bw'ayambala ekkanzu emutega toyinza kubuuka myala ng'oli mu kkanzu. Kyenvudde nteekako kifundikwa ekyabajjajjange kino kya mayembe kyabatabaazi. Nsuulidde ekikooyi kino olw'okuba nti abaana bano nazaala abaana bano naye bachwezi era ne mubenze nabo baabo mulimu abachwezi. Nze neddira Ngabya Kabiro Jerengesa ndi muzzukulu wa Nsamba e Buwanda. Oyo jjajjange mwenva owa Kasolya. Ndi muzzukulu wa Bukenya, ndi muzzukulu wa Bagoolo, ndi muzzukulu wa Serubidde, ndi muzzukulu wa Mulyake, ndi muzzukulu wa Nekemya Bagenda, ndi muzzukulu wa Kisero. Ndi muzzukulu wa Juma Kiwaawo era nva mu luggya lwa Kiwaawo, lunyiriri lwa Kibaate Namugongo.
nva mu mutuba gwa Bagoolo aweekanyike, nva mu ssiga lya Muwonge ejjalamba. Bw'owuliza bajjajjange abo mulimu amannya ag'engero naye abo baali Baganda naye mulimu n'Abachwezi. Era jjajja waffe Nsamba azaalibwa omukyala Nakimera bava mu Bunyolo, kubanga maama oyo yazaala kabaka wa Bunyolo, yazaala kabaka wa Buganda. Awo nze bwe nzija akalandira okubulako wontegerera, kubanga mu maama mu Bukojja mwe muva Lubaale, ate mu Bukojja mukyala yava Bunyolo. Kale nno n'olw'ensonga eyo ensonga bakitaddeko akabonero kano ak'ekikooyi, kabonero kabachwezi. Bwe ntyo bwe nfaanana nga sinagenda mu maaso nakusomesa oba nakwogera kwange. Olina kyobadde weesunga okumbuuza, nja kuwa omukisa osooka okimbuuze nange ngende mu maaso nsumulule. Ekibuuzo kye ngenda okubuuza kiri nti bwe tubadde tukula ebiseera ebisinga obulamu bwaffe, abasawo ab'ekinnansi be tubadde tuwulira, kubanga n'ekigambo kigenze kikyuka bukyusi nga tukula, ne batandika bayita abasawo ab'ekinnansi, naye nga tubadde tukula tuwulira basawo Baganda. Ekitegeera y'ensonga lwaki nti ne mu kwanjulwa kwange ngambye nti abali wano bonna Baganda, kubanga kyemmanyi nga nze, naye ndowooza n'okukyogera kimpadde omukisa oba n'oyo atulaba okufuna okumanya omuntu atali musawo Muganda oba omuntu ali mu kifaananyi kyo naye nga si Muganda baba muyita batya ye? Agulumizibwe nga atendezebwe nga aweebwenga ekitiibwa, amawanga gonna gamusinzenga mu nnimi zaago weewaawo. So sinakiramuso ekyo ekiramuso kya nzikiriza ya buwangwa na nnono. Enzikiriza eyo ekulemberwa Ssaabakabona Jjumba Lubowaaligaweesa ereese social media okubawo nga ejja mu masabo nga wano bw'okiraba. Ereese obujjajja okubanga bugenza ku TV ate okubanga tubusomeseza ne ku WhatsApp ne ku media zonna nga bw'okiraba. Ekyo Ssaabakabona Jjumba Lubowaaligaweesa ekyo yakikoze. Enjogera eyo ngenda kuginnyonnyola nkutegeeza nti omusawo ekyamuyisanga Omuganda kubanga Obuganda bwawamba. Akusinga ku byagwoyina Buganda wano ewaffe ly'eggwanga erisinga obunene. Buganda yayingira e Bunyolo, Buganda yayingira e Busoga, Buganda yayingira mu Banyala, Buganda yayingira mu Bakooki, mu Bannabuddu, bonna abaafuuka Baganda. Lwaki? Kubanga ffe twalina amaanyi. Ffe mu Bwakabaka bwaffe yasinganga okulwana yalyanga Obwakabaka. Naye guno omulimu mulowooza nti amala kufa ne kudda omulala, nedda. Era nga bwe bukya omulala n'ava nalwana n'awangula ng'oyo abeera kabaka. Kale nno Buganda alina amaanyi mangi mu mawanga gonna ag'enjawulo, ne kibeera nti buli kimu twakyeddiza. Ne bw'osanga ente y'amemba mawanvu bakugamba nti ente ŋŋanda. Bw'osanga enkoko ekkalamojja gwe ng'ovudde eno ga nti enkoko ŋŋanda gye njagala mu mpeeyo, netebeera ŋŋanda wabula twawamba buki. N'ente zaava eyo mu Bachwezi, omuzigo gwava eyo, ebintu byonna byava eyo ne tubyeddiza kubanga ffe tulina amaanyi, ffe tuwangula. Tuli wamu? Kale nno omusawo ayitibwa Omuganda naye ng'oluusi Munyolo. Omusawo ayitibwa Omuganda ng'oluusi Musoga. Lwaki ayitibwa Muganda? Kubanga tukimanyi tuli mu Buganda, omuntu yenna aba wano ng'alagula abeera musawo Muganda. Enjogera evuddeyo nanzikiriza eno ffe tulazizza abantu okubabuulira ekituufu. Omusawo yenna abeera wa buwangwa na nnono, abeera wa kinnansi mu bujjajjaabwe. Ayinza okubeera nga mulugwala musawo munnansi munono yeewaabwe, ayinza okubeera nga munankole musawo munnansi munono yeewaabwe, ayinza okubeera nga Musoga ava eri mu Bwakyabazinga ewa Nabamba ewadada waffe Budagaali, oyo abeera musawo munnansi wano ewaffe kubanga akolera munono ya Kyabazinga, akolera munono ya Baswezi.
kale bwekyo bwe kiŋŋamizibwa tuzze tusomesa abantu n'okubayigiriza okwawula ebika ebyo n'ekiri kyali kyakuwamba tyakusinga kukubya w'oyina wabula abeera musawo wa kinnansi si musawo muganda kitundutundu kyakukola ki kyabufuzi kyakuwamba. Ku mbeera eriwo kati n'okufuba okuliwo okulaba nga eddiini z'obujjajja oba n'enzikiza ey'obujjajja eddawo ebeere mu maanyi amangi. Kati Abaganda, abasawo Abaganda abava mu Buganda nga bagambye nti Buganda bwe businga amaanyi. Muyina nteekateeka kiba muyinawo enteekateeka gye mukoze okulaba nga musitula n'abo abali ebbali ebweru wa Buganda naye nga bonna bali ku kisinde kye kimu ku nkola y'emu okulaba nga babeera ku level y'emu namwe gye muliko nga nabo babeera nga nti osobola okumanya nti oyo musawo Mukongo oba musawo Muchwezi oba musawo Munyankole nga naye amaanyi gali ku level y'emu. Ekibuuzo ky'obuuzizza kibuuzizza nti tulinawo nteekateeka ki okuyamba ku mawanga amalala nago okubeera n'amaanyi nga Buganda. Ewaawo ekibuuzo nkiwulidde bulungi nnyo naye akusooka tulina olugero luga nti keezala keekomberera. Bajjajja baffe bwe baanoonya obuyinza bakozesa enkola ey'okuba nti abantu bonna babayingiza mu mukago ne babayita Abaganda. Obuganda si ggwanga wabula Obuganda gwali mugendo. Obuganda mwayingiramu omunyolo okuva mu Bwakabaka bwa Ssekabaka waffe owa Bunyolo. Tulina kabaka yasooka Kyamala Ewinyi wa Bunyolo, tulina kabaka waffe Kimera nga bwe mwogeddeko wa Bunyolo, tulina kabaka waffe Matembe oyo muyambeko oyo Matembe oyo wa Busoga gwe muyita Kyabazinga. Tulina bakabaka ab'enjawulo. Kakati abo bonna bakabaka abo baali ba mikago egya Buganda era bwe bajjanga eno e Buganda bayitibwanga Baganda. Buganda si ggwanga wabula kikolwa okukuŋŋaanya amawanga gonna okugenda okugafuna ogassa mu luse olumu ku kaalo Buganda ne bayitibwa abaki Abaganda. Era Abachwezi kati bafuuka Baganda, Abaswezi eri mu Busoga bafuuka Baganda, Abasese bwe bajja wanino bafuuka baki bafuuka Baganda. Era y'ensonga lwaki tubasamiiza lubaale kubanga ffe bajjajja ffe ntandikwa Abaganda ffe twakola omuganda okukuŋŋaanya n'okumaakuma abantu abo ne tufuuka omuntu atya omu akuga emanyi ga Buganda. Kyotegeeza nti ekigambo Muganda kyava kuba nti bakuŋŋaanya abantu amawanga balwere wamu ab'amawanga ag'enjawulo essebo. Kati ekintu ekyo kyeyogedde awo tutuuse omwana w'omulembe guno nange akuze okutuuka wano ngenda mu myaka 4 mbadde sikimanyi era nga nze mmanyi nti Omuganda Gwanga mu Luzungu kye tuyita tribe. Kati waliwo nteekateeka ki nga mmwe bajjajja okuba nga musomesa abantu abo ebintu ebyo kuba nga babitegeera bulungi ne baba nga tebabeera kati nganze nti muntu wandaba alowooza mmanyi naddala nga ndabye wano naye ate ngenda oluusi ngenda kwogera ekintu nga mutuufu sikimanyi nga nina okusomesebwa. Kati ate sinze nzekka bangi abatusingako obukulu oba betwenkana nabo oba n'abali ddala wansi betusingira ddala nga tebamanyi naye nga tolabawo chance yona okusinza ensinga bwetambula kulaba nga bagenda kumanya. Tukoze tutya? Weewaawo mbweza nnyo ssebo neeyanziza ekibuuzo ekyo nze Kiwawu Mukumbya jjajja w'abaana. Kusooka nasiimye nensanyukira nnyo enteekateeka ya Ssaabakabona Jjumba Lubowa Gaweesa gye yassaawo. Guno nagwo mugendo. Omugendo guno tukoze ebintu bingi nnyo. Ojja kuwulira endongo awo ng'ekuba. Ekyo nakyo twakissaawo nga katego kukomyawo bannaffe abaagendera mu bidongo nga ye bw'awulira ekigunda ayanguwa n'atuuka.
Tutaddemu enkola eno eya social media nga bw'ogiraba. Byonna bye nkugamba mu bujjajjaffe tudde kukola ennono tibyaliwo era tebyalimu. Naye tugenze tubissaamu byonna kuddamu kumanyisa bannaffe emabega abaakola ki abaabula. Tutaddewo enkola ey'okuyigiriza tutuuse n'okuba ku luseedi ng'omulokole bw'azita ku luseedi mu makubo mu masaŋŋanzira. Omusamize yatyanga kamera naye twakizuula nga singa tunaatya kamera ffe abategedde obujjajja olwo mukwano gwo tagenda kulowooza nti gwe omuloga kubanga osamidde. Mukwano gwo gw'obadde okola naye ku mulimu tagenda kukwewala nga lowooza nti gwe omuloga. Kyetuvudde tuvaayo ne tugamba nti abantu abo tubeetaaga era bonna abo bantu baffe. Bwe tuba tubeetaaga tuteekewo enkola etya emu tuyitire mu nzikiriza. Oli asamidde lubaale w'abajjajjaabe, oli asamidde amayembe g'abajjajjaabe, oli aliko muzimu, omulala aliko nnaalongo, omulala aliko mucwezo, omulala aliko nyabingi. Buli omu aliko emmandwa ye gy'aga nti nze ndi wa jjembe lyange. Ye bwanga oli wa jjembe lyo ne tulina omutonzi ffenna atugatta obwe Buganda. Tuzzeewo okomyawo enzikiriza y'obuwangwa n'ennono.